kweweta musajja muno bafudde bangi bali mulaga abamu babamenyako ebigere abamu babalinya obwongo ne buyiika. Tuli owunya sigala n'enjaga okyakuba akasigala nkozesaako mu bubba awo manyi obeeraawo enkuba neetonya ati ng'owulira empewo nga tosobola gigumira wadde oba nfa nkole ki nfe ku street bantwala naggulu emyaka 5 enveeyo wenavaayo nali mutono bangamba ate ng'otraininga eŋŋumi osuleyo ng'otraininga eŋŋumi osiiba otraininga ŋŋumi kubba bantu trainingira kamooca weewaawo gomwana katonda ali eyo nkomyewo neera amaanyi abampita mitandikiro lwa bongo sinzira ku lwa bongo kyate foundation wadde ng'omukutu gwe tukozesa baguyita mitandikiro lwa bongo life oba mr life naye amafuta gonna agatuyiikako okuyita ku mukutu guno okutuuka ku mukutu guno gaviira ddala kulaba kyate foundation. Anzikiriza Mukama yamanyi lwaki atuwa obulamu era yamanyi lwaki ebiseera ebisinga tuteekamu ebyo tuyita ebizibu era yamanya ddi lwali bitwala. Fe omulimu gwaffe gwa kumusinza mutenda akumusaba nga tuyita mu kusaba byonna bye twagala bye tuyayaanira tulibituukako. Amaviivi liddagala erisinga era amaviivi kyekyokulwanya kyekisinga. Gwe mwana wa Katonda ayita mu bizibu nyiikira kumusaba ogumiikiriza kikulu n'okumuwera obujulizi bw'aba akkoledde. Obujulizi no buyambako abannaffe abalala okwongera okumujjukiza buba bujulizi bwokka obutambuza enjiri ye. Ewatali bujulizi twandibadde tukyamumanyi nakati naye bwe tusanga eyamuwandiikako Matayo, John n'abalala Peter ne tusoma ku bye bamuwandiikako naffe twongera okumwesiga. Se watali bujulizi enjiri ya Kristo tesobola kubeerawo. Gwe muganda wange Katonda gwakoledde tokya kujja mu kamera kumwogerako babanga ababi abatta abantu bavaayo ne beewaanira mu kamera olwo ate gwa muweesa ekitiibwa amujulira olw'ebyo bingi byakkoze. Lwaki tovaayo? Okuwa obujulizi nakyo kika kyakusinza era kika kyakusiima. So tumusinze nga tuyita mu bujulizi era tumusiime nga tuyita mu kumuwera obujulizi. Weewa ne mukwano gwange ese obuuza ku bantu balamusiza nnyo abantu mwenna balamusiza okwagala charity eno mutanire nnyo okujja mubuuze ku lwa bongo abaana bonna bali ku street mujje ako n'abaagala temufaayo ajja balabirira buli kimu. Naye ombuzeeko kubuzeeko anko akaseera bbanga lingi jjukira emirimu gibeera mingi gye tulina okukola. Okola emirimu? Okola mulimu kyamizi? Njeera ku nguudo nkola emirimu entika moloka bwe bityo. Olina emyaka emeka? Tonimba amisi 15 gye nnina. Tokkirizibwa kukola oli mwana muto anti era nakijjukira bali betubeera nabo eri yuwala egundi etukozesa okwera enguudo esisi gye mukolera esisi gye tukolera naye kati wadde tuli baana naye baana bangi abagijoineze tetugabanyika ngeze waliwo omukutu ogw'enjawulo waliwo ne kampuni endala nga state council kati eno ya 7 kitongole kya gavumenti kitukozesa kituwa ssente tewali batuliisa batunywesa ku makya tugera kunywa china tugende ku mulimu olumu tuvaayo nga tetunywedde tugende ku mulimu netukola netudda netunywa netulya. Osulawo? Nsula ku road Kampala. Okyali ku bbala kw'osula? Nsula mu nnyumba. Nnyumba kyamiisi? Tusula ku ofiisi ya road Kampala. Road Kampala wenyini ku ofiisi. Tuli owunya sigala n'enjaga okyakuba akasigala?
Lwaki obiwunya? Babikusiize busiize? Andi bembeeramu bakyali bange bamanyi nawe anko banywa njaga bali amayirungi we batyo kati Kampala ekyuse terina kyegenda kunnyamba ese buno obulimu obuliwo bwenkola. So bwe bafuwa enjaga n'amayirungi n'omwenga naye bikuwunyako? Etuukira kukuba alufu omuka gwayo negugenda ku feesi ati oyinza otambula olinakuyitako ng'owunya omuka gw'enjaga bagwasigala. Naye nga tobikozesa? Sibikozesa olumu obikozesaako? Bikozesaako mu bubba awo omanyi. Lwaki obikozesaako mu lubba? Lwaki obiviirako ddala? Kubanga oli mwana mutate byonoona amawuggwe byonoona obwongo n'ebirala. Kiki ekikufoosinga obikozesa? Ange simanyi jjukira obeeraawo enkuba n'etonnya kati ng'owulira empewo nga tosobola gigumira ng'olina okunywayo omuti ogugumu gwokka oweweere ogw'enjaga obwongo bukakkane. Kati bulimu oli akozesa agamba kanjinywe wadde oba nfa nkole kinfe ku street. Bannaffe bangi bafiiriddeyo ankola bongo kyamazima bangi bafudde bangi bali mulaga abamu babamanyako ebigere abamu babalinya obwongo ne buyiika. Babamenyako batya ebigere piki ebirinya wemoloka n'ebirinya segera kati amakubo agagaziyiza flyover yagagaziyiza kati abantu bafa eno ne bafa n'eno ne bafa bakyali bafe. Naye ffe ku mutima gwaffe kyetugamba tukkiriza mu Katonda. Katonda yatonda abantu n'ensi naye tetulina kweteeka mu kiro ekibeera kati mulimu baali abamu abagamba muno tukole ki tugende naye mulimu abamu nga tebalowooza. Waliwo abamu be twabuulira waliwo ekitongole kya Rabongo Foundation naye bo tebakkiriza kujja. Bo baagala babeere ku street bafiire okwo ffe tubayambe bwangu tukubire 99 babatwale. Kyekisinga okubatta? Abamu banywa amafuta, abamu babeera njala mu Kampala temuli byakulya, mu Kisenyi bali musendayo tebalina gye bagenda kudda naye Katwe bagala sendayo lwerwe tetulina gye tugenda kudda. Kati ekyo kyetulina obunkenke bwe buli awo. Abaana batugoba n'abasitowa batugoba kati tuyinza okudda n'esalaama netufunayo busitowa tubeerako. Kakati ekyeza omuntu enjala emuluma n'atondoka n'agweri nga weddemu amaanyi n'omusanga ku bbala nga yeebase okuva ku makya paka ssaawa 10 n'enjala emuluma paka ssaawa 1 yakumakya paka ssaawa 1 n'akutuka. Bagamba nti Amiisi g'omu kubakulira ekibinja ky'abantu abavubuka abanyakulanyakula ebintu. Sinze nzeka anku bangi kati mulimu ekibinja ekimu nakyo kisola nga jjukira we Katwe tuli bangi abaana bangi abaana bakola ki ate ejjo nabadde waliwo saidi zeyo gye nabadde ku kivulu kya Alien kusa ebivulu ebyaliyo wano ku kalenda ekyani ekya David Talo kyali ku kalenda ekya David Talo ku Serena gye twali abalinga ne babba balinga bakulu bannaffe bennyini be babba ate ne bagamba baana bato be bakoze eki be banyakuddawo ku bivulu ne batukwata. Kali mu bivulu ebyo mubeeramu akafuyo kangi tosobola kugamba ono kamukwata ono kankole ki kamuleke bonna ababbi beerimbika mu batali babbi ne bakwata. Ku Serena gyo bakutteyo 15. Bababaza otya? Nze mbabala
wano ku kalenda bakuteewo bataano ejo kululi we nali asina agenda eri basooka eno n'ogenda eri jukira nali ku gundi ku drone waliwo drone y'ebizindaalo gye naliko netugenda eyo wa David Lutalo netuva netudda wano ku kalenda netweyongerayo bangamba wala ngo training engumi osuleyo ngo training engumi osibo training engumi kuba bantu nze nze nakuza kati netendeka nzeka sina gwentendeka mulala nze naku training nze walwa trainingira kamocha chacho training ebikonde akuba mkubiwa bikonde lwate lwaki teza bwenfunayo omuntu coach ali professional ku training ebikondo sogera n'okuba engumi nsobola obo training akuba bantu nakweta abayo anko kiriwo ekiti jukira tosobola obeera boxer ng'oli mukubi wa bikonde ng'oli mu champion ng'oli mu Uganda kangeze ng'oli okuba bikonde mu Uganda ngabo baani bagolola abo neeyisa yaabwe gye nsobola okweyisaamu nibaŋŋanti waliwo yajja n'aŋŋamba nti amisaali eri akuba bantu yafuna ekibinja batambula bonna anywa amafuta kakafuta ne luli wajja okanywa wajja okundabako ekyamafuta kyo kye baakuwaayiriza naye kino ekyabantu kye mbadde njagala okukonfaamika kuba ekyamafuta naye nakulabako ng'oganuusa oganywa anko tewali nze kyamazima sala nesitendeka abantu abakulimba abantu bonna batulaba bonna batulaba mbebaza okubeererawo kino ekitongole ekituufu tuyaba bebazizza naye katutwala tunyumyemuko naawe nga bakulaba bamanye nti omanyi abantu babeerewo ne bawaayiriza bayinza okuba bakuwaayiriza ng'oli yaŋŋamba yakuwaayiriza nti ekitongole ekibinja ekikuba abantu kati amiisi ye oda yawa oda nti kati tumukube monde tumukuba jukira kati tulina tubala akabinja nze bino ebiseera ebisinga nze naku zino ndiringira mu gurupu ez'enjawulo kati solobeera mu gurupu ya Fiki Gaza anembera ku saidi ya ali njukira kati bino ebiseera byetulimu amagaali mangi tosobola kwepena muntu muno yulya ekusangayo wona wotudde bakukuba ezaali ya Fiki Gaza bakyasinza amagaali wano obuuza egaali kyeki gundi otambula n'ekigurupu nga kyambadde t-shirt ezizo nga ziriko ekifaananyi jula wano waliwo badge ya Uganda wano waliwo badge yaki yafanga ekifaananyi waliwo alien waliwo ekifaananyi kya alien emabega waliwo security kati ezo baana babawa ne bambala ezo abakulu abayaayo osegeera kati ate n'abajja mu mbeera ey'okubba yokolaki n'abateeka ku saidi ye osegeera kati bwe batyo Tezaliani abayamba n'abajja mu bubbi n'abawa emirimu kati olaba ankono mu Sudan yali eyo waggulu namulabako ye aliwo alien skin jabeera ono gotero kyaza wano yali ku gaali ya alien skin ako mu Sudan abeerako namulaba yakwata ne kamera ye munamawulire we jukira kati sawa zino ale ntali yalina gyalaza kusande tabeerayo gyempise nganji jeno nesoka kuba mutuwa awo omanye embeera ale ntajukira tabaddeeyo abasajja bebabaddeyo babongako n'oyitamu nempitamu kati amafuta go kyaganywa sibikozesa kati lwambeera kuba lyongambye ekiti empeeyo okuyitirira katonga nasula munju empeeyo okuyitirira kali nanti ngamba jukira tukola leeti tunyuka leeti
Mutandika saa mikoko. Tutandika sawa 10 jukira fa abayoola. Tugenda tuyola ku makubo obukasasira ekiro tutandika saawa emu ey'olweggulo ne buziba nga tukyayoola. Bakuwa sente mikulu? Aba 15 buli mwezi. Bali bakusasuddeko ko? Batusasulako abamu kati wetusangawo tweeraawo emali ng'ogireseewo nga tulonda kasasiro etubuuza yaani tugitwala. Tulina tukutuku. Emali gye tutwala tulina tukutuku ya bwereere. Kati emali mutwala emali y'abantu? Tubuuza omuntu nga yebuzaabuza mugyetwalire? Otubuuza omuntu jukira akawenje abangi basiba wali emali yaabwe. Kati wetusangawo bijayanti nga birimu ebokisi na cupa nga teetiika nga tuteka ku tukutuku. Ali abakawenje bakimugitwala bwe muti? Andi jukira ekibuga twagala kibeere kitukuvu. Jukira bakiddaabiriza bafulyover Osegera. Kati tetwagala kasasiro ajjule mu Kampala. Mwe mutwala emali nga mugenda mugyetundira? Tusosola emali ne tutunda wamu ne tugabana ssente nga omanyi. Bw'oba otakoze kitegeeza oba mukuwenja ku maali n'ogwa emali okyagiwenjawenjamu? Wesitabeera tusikoze nsolo sibako. Jukira leero Sande baddeeko ofiisi nga neebasi neŋŋamba kanjeko eno sogendako ku wanko wange sala musuulira akanje mulabeko mbadde ku ofiisi. Kati onaabirawa Hamisi? Era ye ku ofiisi gye tubeera mazzi gyegali buli wamu tunaabirawo. Osobola naabira ku ttooyi ya kanso, osobola naabira ku ttooyi y'essente. Kati wakoma ddi okunaaba? Jo wetwakomye. Saagala kubuuza kibuuzo kino kirala naye Hamisi mbulira amazima. Ejo wetwakomye ekyamazima. Munsawo mulimu ki? Mulimu kutiya yange kakadeya kankenjezaawo. Hamisi maze ne nkufuna. Mulimu giant gy'osulamu? Anko. Hamisi bannange. Obedda njala Hamisi obedda onnimba nga njala kuteega ogwe mu katego kange. Hamisi baŋŋamba mb'osula mu kisenyu. Bulaka yaŋŋamba nze ndi eyo naye Hamisi bayitako mu kijanti nga beebasi baŋŋamba naawe osula mu kutiya. Obedda nkutaayiza nga saagala onnimbe naye labayo anko. Soko gye tulabe gundi gy'osulamu. Kale gy'olina gy'owenjezaamu. Nze eno giant ngiteekamu maali gye nfunye ku kkubo. Mullo? Soko gijje tugirabye. Hamisi obadde Hamisi bannange. Anko naawe. Kakati Hamisi kubanga manye kutiya gye basulamu ne gye batasulamu. Hamisi ekyo kimanyi? Anko kankulage kutiya gye batasulamu ne batasula. Anko eno kutiya sebe ekola emirimu mingi. Zipu yange yafudde. Zipu yafudde? Olaba eno giant ekola mirimu mirala. Kati tulabe obulende bwayo kubanga nze Hamisi muno mwosula. Kubanga Bulaka yaŋŋamba Hamisi asula mu giant. Ate nga wakitugamba Hamisi najja n'andabako. Yansanga katwe. Naŋŋamba muno nakola bongo akuyita. Emugaba njafuna obudde nga Sande eno. Era Sande sibeera busy. Ati Sande mbeera nnyina okujjako mbalabeko. Yaŋŋamba akusiba namu. Babayolera ki? Busonga butono nnyo. Nsonga ki obwabayooza? Babayola buyozi bantu. Anti jukira yali operation. Yakuyola baana babbala. Bakusanga ku bbala nga oli bibyo? Andi byange. Bakuyola bakutwala wa? Bantwala ku CPS direct nensulayo. Asiina nnyamba ate nga asiina n'ennamba yonkukubire. Namba yange waŋŋamba ogirina mu mutwe. Nagyerabira kolo nagyerabira. Omusajja bwankwata neŋŋamba kati enamba ngyerabidde mutwe naali gibawadde ne bakukubira.
kakati olwo bakutaba tya bwebava ku CPS bakutwala Kitalya banga balina ekkomera lye bakutwalamu awo bakutwala mu kkomera ki bantwala Naggulu baŋŋambe emboko gyeri kale ati wetwatuuka mu kkomera weetuti ne basoma amannya ne batwala wali ku Kapimasi nakukuba n'ekifaananyi we batyo ne batuteeka munda ate ne batuzaayo munda mu basibe abalala ne batuzaayo bamala otukuba ebifaananyi ne batukola ki ne batuzaayo eri wansi n'owoowoola ne bakuba bagaleeta ssente nga toyina eza kandu bakusaba sente za kandu RP nakuba banga bakuba olwo bakwata nayaga bakubya misi n'abowola ga mu nsonyiwe RP yankuba ne muleka ne mugamba RP banakuvuga nga nze siriiko kabeera kasimaako njukira ebyo nali nepowedde basanga ndi mutuulo nakava mutuulo bakujja munjo ngambye osula munjo anti bansanga mutuulo nga nakasuuku kabwe nti saawa 10 ez'ekiro ez'emisana we bakwatira wali webasa emisana ali ne wasemu emisana nga mpoyeemu ekyo wali osiza okola ekyo nali byange nga wali omulimu gwe bampadde okukola amisi wali okukola mulimu kyekiro ekiro jukira nti ka box leeto nimba ekiro ake kyamazima ekiro tutika box ku street tugula box ku street tuzitika ku motoka ne zitutwala mu store netwala mu store ebyo bibandeetera okunkwata emisana so kati wumala okutika gundi ekiro gamba kaneebakemuka emisana awo ku street mpowemu bakwatira mu Giant wali webise mu kutiyayo nali awo nga ototuntwalaganya mpola mpola kati wenawulira polisi nga baze saayimuka saabifaako nendaba abaana badduka osinagamba kamata huyo nokabirawo ngambirawo kawedde mubazizizaayo ogwokubiri ogwokusatu bankwata omwaka ogwagwa gulyeri bankwata neguno gwe tutandise nera bankute naye banaye ebisira nebindiko nentwa mukapatro nemutunuulira olwokwewozaako nga sobola busajja nga bukambwe tosobola kwewozaako kugamba kamata yii musajja bukambwe nebugamba panda gani ye swahili olumanya amisi twatuka ku police out all of you natugambira okaweddemu olwo nigiri nazo tituwazisuula nigiri nazo nafuna ndala zerizo bazintwalako bazitwala enfuna endala navaayo waliwo ekyanyamba waliwo ose yali amanyi kyekyanyamba kyokka eki nagamba yomuto omuto ogwasooka bankwata okati guno oguwedde guno bakufugirako Ekitalya naye ogwaggwa osi yanyamba naye guno bantwalirawo kati Ekitalya wamalayo bbanga namalayo ebbanga lingi bagamba wakuba enkumbi okulima kuzibu naye tano wange emiga egiri ate manyi obusiru kyebakola ate Ekitalya njukira nali sisobolayo nebantwala ekampiringisa ekkomera lyabasajja bakulu ekampiringisa lyabaana bato anti ekampiringisa gyebantwala gyebasooka okuntwala atana kuntwala saidi zeeno jula makomera gali abiri waliwo okumazzi bulabe akikyo musinga okukolerayo ku mazzi webatwala mu kkomera ekisinga okukolerayo watujukira makomera mulimu emize emibi olayinza okukuba nakutta nakutira mu kkomera
atolina kyomukoze tolinaki naye nga mwavudde no mu Kampala mulina empalana zammwe n'agamba aha sikukutte wali onkolaki wali onkuba kali sikukutte n'agamba nfa naawe kati we mutandika olwana babakwata munanne babakolaki ne babakuba kibooko nebatwala mu lumu base computer base munda jukira eri computer base jukira bakolerayo bintu bakubirayo kali nga kakiiko k'abakubi basirikale babeerayo eri mu base mu computer base zonna bakubirayo kibooko akutwala eyo nabigwereeyo ovaayo yize ate emize ekyemirala emibi ng'ogyeko okulwana guno omusango baaba mukambwe gwe bakola atandika okweweta musajja muno okakasa ddala kinze bwe bantwala nefunira akafo kange mu nsonda nembeera omwo gwe muze gwe guliyo mu makomera gonna Luzira Kampiringisa Naggulu Kampala limandi agenda kulya takoloza ki kusiyaga aliyukira kati bino ebiseera bye tulimu osaba bagayini bakutta bagayini yeyo omuwabi jukira gwe wabeera wate mu laptop ateekayo musangundi emyaka gye bakusalira myaka nga 10 abasalako egi 4 bakuwa 6 kati gwe bali bakusalidde bali bansalidde 5 gyokka emyaka 5 enveeyo wenavaayo nali mutono manyi gwe okukoga wasaba bagayini tusaba bagayini gurupu yaffe jukira twali mu kabinja batwala gurupu tusaba buli omu baamu emyaka 5 naye mulimu abamu be baawemu emyaka 3 bo batusooka ovaayo ffe ne tulwawo okuvaayo ne tulwawo nga bagayini etambula ng'olaba ekisiyaga kitabuse mu kkomera abapoliisi babakuba embooka bagezaho okwonoona abaana babakuba naye kati eno embeera eriwo tebakkiriza kati musirikale ekuba muntu musibe gwakubye omusibe bakuvunaana kati Uganda wetuuse kyeza abasibe bebekubanga nga bo bennyini webemala eggoga nga bawummula nga bakita kati emukomera gye wayigira okunywa sigala biki ebyonjaga esonywa sigala onywa njaga yokka nenjaga mbi nayo ino giva kwagigira mu kkomera ne mu kkomera so mulimu abaginywa naye muginywera mu bubba akasuwe kayita omusirikale n'akawulira mubeera giwonye bibeera biwonyese byammwe katuddeko wano ku luguudo abaana bangi bafiira ku luguudo enjala okubatomera olimba mubeteeta omutwe webatyo emmotoka nemulinnya omutwe nemulinnya omutwe oba nemumenya asegera aba yasuze mu kkubo jukira abaana waliwo ebirwadde bye balwala n'atagala kati amanyi we gamuggwiramu awo ng'agwe muloka ejjane kulwaki ng'emaliriza ng'etambula egenda olabye bangi nnyo babebentya emitwe bangi nnyo mulimu gwe wali omanyi mulimu abamu bemanyi mulimu besitamanyi mu Kisenyi awo bamafuta bokka naye bannaffe abeekatwa emmotoka tezibatomera mu Kisenyi mafuta ge gabatta anuusa amafuta n'atagala n'agwa mu luguudo emmotoka nejja nemaliriza oba piki nemutomera oba linki nemulinya ekigere kino nekigooma gye bali eyo nga baasi zabalinya ebigere ye bali tebivunda babajjugira gundi
mukama wa basi ya Link bosi wa Link yatwala mu ddwaliro nateekako kiplasta kati bo nga bakomawo bawa emigo ku Sunday tubatwalako ku church fanero eriyo gundi eriyo nga Lugogo gye tugenda tusaba naye leero Pastor Grace Lubega leero sigeze ku church leero nefiideyo no wiiki leero Sunday badde nyina ogenda ku church naye leero ŋŋaanya neŋŋamba kanjije kati mulimu abamu nga yeetalowooza mulimu katolabanko mulimu ebitongole ebimu nga byo birabirira abaana bibabonyaabonya nsegedde n'oddukayo bwoti takola ki agamba waddukayo takuzaayo akuwa chance egi emu n'agamba n'oddamu okudduka gwamanyi kati waliwo omukwano gwange bamutwala ku Kenzi bagita kitongole kya Fanero naddukayo bwe bamugamba tugenda kuzzaayo naye chance teyagifuna bamulimbalimba ne bamugamba guma tugenda kukola ki tugenda kuzzaayo ku kitongole naye nga bamulimba we batyo bakuwa chance emu chance wogikozesa obubi nawe you are lose wetakudda wonna lwaki wetakulata omubiri gukusiyo omubiri gunsibamu kati jukira kasasiro gwe jukira tubeera abangi kasasiro gwe tukuba atugwa kuno n'abayonona ensusu kati jukira kati mulimu abamu nga bo embeera yaabwe ogiraba Kampala ekyuse saawa zino n'ogenda mu kibuga osanga bakawenja batono be bawenja be bakola na kino kibuga ekyali ngedda si byakaakati sente zibula Kampala kati lwaki sente ziba temuva ku nguudo ne mujja mu bifunga bino ne mu bifo ebirala ne mubeere wa Pastor Grace kuba Grace akoze omulimu gw'amaanyi okujja abaana ku luguudo lwaki temunywererayo kati jukira abamu embeera baagala wano mafuta gegabalemesa bagalagala bisukka muze ekigwe walaba omulala mu komera okuggyeko ebisiyaga ebiyitiridde ogwakkanga noga nti komera nga bbi omuze oguliyo omulala kujjayo bwambe jukira mu komera mulimu ebisi bingi oli asobola okujjayo akambe nakola ki nakufumita mukomera tobambe buyitamu mulimu abamu ababuyisaamu ngoli akateeka mu mpale ye tebamupepeta nakatwala akamunda nga asobola okutunga n'amalayo n'agamba ono alinako ennugu kati kamukole ki kamumaliriza aveeyo zembeere ku nsi takimanyi okola ekikobero ate bakuteekako omusango mulala guno omusango ego bakukwatidde togumaliriza ate ozeeko omusango mulala obeera ogenda fiira mu kkomera so nga ggwe omwana atambulira ku street aliringira ku street kikiwandigambye ba street kidi banno abali ku luguudo singa kwegamba abali ku luguudo abatuwuliriza abatulaba kikiwandibagambye bubaka kibosobola okubawa abatuwuliriza mwena aba ku street mwena embasaabusabe
mwenyikirenga poliisi wadde nejja mwe mukole ki mudduke. Buweereza buno Bwalaba Charity Foundation bubeesinga ku bisiiga bino. Ku mwana Katonda yayangadde osiiga omwagalwawo, birthday gift, kwanjula, mbaga, osobola twegattako akasente k'otuwa ke tusasulako bills, okubudaabuda abaana nga bano n'okubeezaawo ekifo nga kino. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbaagala nnyo. Sigadde nze Metani Kurabongo oba Rima Sam, one came our life.